Minisita w'abavubuka n'abaana Florence Nakiwala Kiyinja agumizza abavubuka ng'ensimbi zaabwe ez'okwekulaakulanya bwe zaamaledde okufuluma kati balinze bavubuka kweteekateeka zibaweebwe. Kubanga ekizibu ky'omuvubuka kumumma byakkola alina omumma n'ensimbi ebintu bibiri. N'abeera mu kifo naye nga talinaamu mirimu alina ensimbi zennyini tazifuna. Abyogeredde ku divizoni y'e Makindye ku mukolo oguteekeddwa abavubuka nga gwetabiddwako abantu bangi okubadde n'abadde RCC w'e Makindye Henry Kitambula ng'ono alaze obutali mativu olw'ettaka gavumenti yagulira abavubuka naye nga tekuli kikolebwako. Yadde pulezidenti yali wabajje wakaali naye tekinikale tebafunanga kyapa kubanga mwalimu abaagala okulyezza. N'ekyo nsaba maama ensonga eyo nayo gitunulamu kubanga bwe bali vuddeyo ne likozesebwa bulungi abavubuka bajja kusobola okutambula bulungi. Minisita Nakiwala Kiyinja oluvudde wano agenze mu Ndeeba mu Butale waasisinkanidde ab'ebibiina by'obwegassi ebyenjawulo ebisobe 12 okuva mu Lubaga South nga n'omubaka w'ekitundu Katolo Bwama abaddeyo yadde ng'eno minisita asobeddwa kuba abasinga ku bakuŋŋaanye babadde bakadde kyokka era n'abagumyanga bwe balina okubeera abagumu nga bakufuna ensimbi ez'okwekulaakulanya. Ensimbi z'osasula wano ndabyo ekizimbe ky'omugenzi bwe ne makulu. Ensimbi z'osasula mu musibira mu bwa license na bino bikitwala tugende z'ensimbi zino zetukomyawo. N'abantu abasoba mu 10 basomeseddwa ennima ey'omulembe n'engeri y'okukozesaamu obutonde okwongeramu omutindo ku bye bakola nga basomeseddwa Julius Nyanzo wa Proof Bio Research ng'ono twamukulaga mu mboozi yaffe eyagoba obwavu ng'akola obuwoowo okuva mu muddo. Ongezaako balaga gye balimamu obutiko gye bakolamu obuwoowo. Ababangudde okukola solar dryer ne fridge okuva mu bintu ebitwetoolodde. Nyanza agamba ebbanga liyise ng'abantu ebirime byabwe bibavundako olw'ekidibo so nga waliwo tekinologiya asookerwako asobola okukuza ebintu ng'ennyaanya n'ezitabasala. Nti waliwo obukugu obwetaagisa okukola ebintu ebimu naye ng'obukugu obwo ekitulemesa kiri kintu kimu nti abantu tebamanyi kikyakola. Buli alima kisubi kye naye takimanyi kikamulamu kawoowo. Abantu abeetabye mu musomo guno batendereza amagezi omwana ono g'ayolesa era ne batunnyonnyola bibayize. Byakola byewuunyisa naye ate era nga bitunoonya because tuli mu environment to saving our environment oyinza otya okufuna ate okukozesa kintu kitono.